ne mubuuza nsonga ki ennyo. N'aŋŋamba bw'oba tolina musajja ofuna ebizimba mu lubuto. Mala eddakiika amanvulira nfa. Yambuuza kimu, olina omusajja? Wegatta. Ate navaako buvi ne nyiiga. Navaako buvi. Bwe yakubuuza olina omusajja wanyiiga bunyiizi. Kati nenvaako ne mugamba kati. Ng'olowoozezza ki? Ne mugamba kati dokita ate biki byombuuza mwana. Biki kyesimbadde sikubuuza. Olina boyfriend? Muyina. Leka. Mulina. Olina boyfriend? Naye. Akuggala. Boyfriend. Akuggala. Bulungi nnyo. Kotidde. Nenga oli mubanda. Ndi mubanda naye era nafuna mafiya munnanga. Fena tuli ba mafiya. Ba mafiya. Tebeera alingiriza munne. Buli omu akola bimunyumira. Ekitegeera. Buli omu akola bimunyumira. Buli omu akola bibye. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinnyonnyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Akusanga mbeerawo neekolera ebyo bye njagala nze neekolera kwegamba buli kyenjagala nze mma nsobola okukyetuusaako. Okitegeera era nagamba kiki ennyo ate nekirala nga nyina obujja nyina obujja bungi nnyo nnyo nze omuntu gwe njagala mma njagala ng'ayagala enze oyina ebbuba bw'oliteeka mu kino ekifo terijaawo oyina ebbuba yeyo ensonga naye ebadde kulwisizza naye obuzibu we bwajjira nalwala omugongo ebyaddala olaba nga ne bwe mba nnyimiridde okusaala wallayi ng'ekiwato kinnuma nga ndi mu bulumi obw'ekitalo ebyaddala nnyo naye nga nebuuza kiki paka we nagenda ewa dokita nakugamba ne mubuulira obuzibu bwe mpitamu sisobola na kusaala bwe nnyimirira okumala eddakiika amanvulira nfa yambuuza kimu olina omusajja wegatta ate navaako buvi ne nyiiga navaako buvi bwe yakubuuza olina omusajja wanyiiga bunyiizi kati nenvaako ne mugamba ng'olowoozezza ki ne mugamba kati dokita ate biki byombuuza mwana biki by'oŋŋamba ebyo naawe kati gwe ng'olowoozezza ki nalowooza oba ate kati ye atayagala kunkuba maanda dokita era banvuddeko naŋŋamba kakana nze just nkubuuza oba ekiti nkubuuza bubuuza kubanga ozze wange dokita oba ekitegeera ne mugamba sirina naŋŋamba lwaki ndaba oli mukazi mulungi oba ekitegeera ne mugamba dokita ge mazima ina obujja bungi nnyo 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 nze sisobola bintu bya laavu ne mugamba ondaba nga ali ggumite naye mu bintu bya laavu nzikakana andi abaganda balina akagera akagamba nti akamegga enjovu kenkanawa kaba katono kati nge mazima yaŋŋamba nno nyoyaka ogonda mu laavu nze nyina laavu nyingi nnyo sijja kukukweka byaddala oba kitegeera nyinza okuba nga sigirabika nefuula siriyasi naye nga okakana irina nyingi nnyo kati olwo dokita akugamba dokita ŋŋamba naŋŋamba kati nno sirina nnyo ddagala lye nnyinza kuwa ly'amaanyi naŋŋamba naye
olina okufuna nno omusajja ne mubuuza nsonga ki ennyo naŋŋamba bw'oba tolina musajja ofuna ebizimba mu lubuto mukitegeera ne mugamba ye mbadde mmanya ate obuteegatta na basajja kinkuuma okubeera ng'ate ndi seefu nnyo oba kitegeera naŋŋamba nedda kikuleetera okubeera n'ebizimba mu lubuto olina okwegatta naye ntya era kati awo ne ntandika okufunayo ku bidagala ebiganda nga nywako just mbeere nga sikola ki naye eddagala ebiganda bikuyambe ki binyambeko nneme kufuna buzibu mu lubuto okitegeera naye era neŋŋamba kumulabbano n'abinywa paka ddi okitegeera kati ate naye nga ge mazima mu sitayiro yange ge mazima nyina abasajja bangi abantokota ab'obuvunaanyizibwa abalasita obategeera kyentegeera nze nkutegeera nnyo kati olwo gwafuna gyatya naye gwe nafuna yaliwo ge mazima wali oyina abakutokota olwo omaze ng'emyaka emeka nga teweegatta wali omaze emyaka amazima ga Katonda nali mu myaka ng'egi myaka 3 wow nga kale nga nange nze nnyini omuntu nga mbeera omanyi n'ekirala ekintu kye nalaba abantu abalowooza ennyo ku bintu by'okwegatta nera ng'omugongo gunnuma ennaku zino wallahi tegusobola nsibawo ne ssente n'ekirala Morris nina ekintu kye nalaba abantu abasinga ennyo okwegatta biseera ebisinga baba tebalina byakukola sokolinde buli lw'obeera ennyo ng'oli aido amazima nga Katonda obeera olowooza nnyo ku bintu by'okwegatta okitegeera kubanga buli lw'obeera ng'oli aido naawe wennyini ofuna akasimu n'ogamba kankubire kaddemu kange kali nzizeyo wali ofuna omuntu yabeerangawo ebbanga ddene nga yantokota ate nga ge mazima nange ku mutima nali mwagadde naye nga sinnasalawo olw'embeera okubeera nga ge mazima kubanga nayinako omulenzi edda nga njagala okufa obufi naye amazima ekyatwawukanya ye yennyini nampowa nze kubeera bizi kwegamba nga akadde kenfunyemu ak'okuwummula ate kati nga ndaba ate nzire mu bintu by'okwemoola ate mwennyina okuwummulira otegera ekintu ekyo ge mazima paka we nagamba bannange sikakubeera na bizimba mu lubuto kanfuneyo omuntu ekitegeera anjawule onjagala ennyangu n'ofuna omuntu n'akwawula kakati bwe yatandika okwawula kati oli bulungi ndi fine n'omugongo era gwaterera naye basayansi kyaliwo naye sayansi kyaliwo awo ebyo byonna bya Mukama Katonda singa obima sayansi oyo tategeerekeka nze simanyira kumanya kubanga nalabanga nga ne dokita kyaŋŋamba kya bulimba ne ŋŋendako ewa dokita omulala ne nkimubuuzaako kati waliwo story yabadde mu mawulire gye nalabyeko omusajja yagenze ku poliisi n'awaaba n'agamba nti mukyala we buli lwamukwatako bw'ati ng'omukyala yeekanattula buli lwamukwatako omukyala amugamba nze nvaako omusajja n'agenda ne yeekubira enduulu ku poliisi naye kakati abakazi baagala kikuba kati omusajja wasobola okugenda n'ayenda kakati omukazi ow'ewaka aganya omumuggyamu kati omusajja gwe olaba obuzibu buliwaawo muwa magezi ki kati kankubuulireko na kino nga we twayogeddeko nti ndi ssenga akasenga kali kazze kankakomyewo wano omukyalo ono ayinza okuba nga talinayo musajja mulala okitegeera naye abakyala bano balaba bakozesa family planning amazima ga Katonda buli mukazi ali ku family planning ku 10 abakazi nga 8 nga amazima ga Katonda omusajja bw'ayagala bwamukwata kati awulira nga tayagala biba appetite bulungi nnyo family planning kati lwaki zitta appetite
zita appetite nga toyagala bulungi nnyo nga ne bwakukona kooti owulira ngo ojula bamugera gweri oba kitegeera kubanga kyenjogerako nani nkigezezaako oba kitegeera naye mu kigezaako nagenda okulaba nga kyabulabe nnyo era nagamba kati olw'abafumbo oba kitegeera kati omusajja era abamulowooleza alabika alinayo omusajja omulala naye ng'aba talina zino family planning zibakozesa era bunze bwe nakimanya nti yabulabe nnyo ate kati nze engeri gyembeera obwomu kati nze neebala nakitegeera era nze family planning nagikozesako omulundi ogwo bwe nagenda okulaba nga ate yakisiru nnyo kubanga naawe omukazi wennyini va kukutta appetite kwe wennyini omukazi ekukaza nga gwe omukyala oba kitegeera nobeera nga togenda wannamugga weebale nnyo otegeera ekintu olaba manyi osabika ebigambo by'Oluganda ate bw'oba togenda wannamugga era ge mazima obeera tolina kyosobola kukola eyapatayiti okufa kati Abaganda kubayita okusiiriza entamu oba wasiiriza entamu ezo family planning zezibikola mbi nnyo naye kati abafumbo sirina nnyo magezi gensobola bbawa kubanga kuba kati nga abatali bafumbo nze mmanya kubanga family planning kati nze njebalira manya nti kati ndwadde ennaku bweziti nabeera asobola okukikozesa nga takimanyi kuba gye bali bambi ng'omulaba nga ategeera naye ng'ate ako kantu katono takamanyi kati kangeze leero ennaku z'omwezi mmeka leero 2 bw'ogenda mu nsonga zaffe ng'ennaku z'omwezi 2 balanga 2 paka ennaku 10 2 paka ennaku 10 paka nga 10 ennaku 8 makati awo anti leero kati balanga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zennaku 10 kati ezennaku 10 oyino zifi kati ezennaku 10 kati zine ennaku mulimu abakyala kati nganze ngenda mu ennaku 3 kati ezennaku 3 bwe nzigendamu nembuusaawo olunaku olulala lumu zennya kati zine ennaku endala wano zemba nnyinamu nga ndi safe zibeera ennaku 4 kati zine ennaku 4 z'olinamu ng'oli safe yes baba basobola okwawula bulungi nnyo notabaako na buzibu yadde n'akamu naye luno oluweze 10 olwo tolweyibaala nnyo lubuusabuusa weebale nnyo kati ezo ennaku 10 bwe ziggwako naziri z'olwala oba ozitaddeko kati obalayo 7 ogw'omusanvu ne bw'oba wanoonya omwana n'abula mpozi ng'oli mugumba ogw'omusanvu mateeka oba olina ofuniramu olubuto lindako bw'ogendamu omuntu agendamu ennaku 3 kati mulimu abagendamu 4 kati mulimu abagendamu 4 obala 10 ezo zo denja ziri okay kati ng'oggyeko zino ennyaazo z'olwala bw'oba ovuddemu mwezi ennaku ze 4 wotandikira okubala obuusaawo olunaku lumu kati ze5 kati oba osigazizaayo ennaku 5 ziwere 10 zo ziri okay zino 5 ennya ziri okay yes bakwawule mu ngeri yonna gye baagala kati luno oluweze 10 olwo toweeyibaala nnyo oba kitegeera kati obaleyo ennaku endala 7 ogw'omusanvu bw'otafuniramu lubuto ng'obikoze obeera mugumba ejjiri balisembedde liti bulungi nnyo kati ogw'omusanvu bwe guggwako ziri ezisigadde endala paka wootuukira mu nnaku z'olwala oba seefu nnyo paka bakwawule mu ngeri yonna gye baagala oba ku kitanda abantu abamu bibalema okubala bambi oluusi abamu baba tebaagala genda ku famire kyebava bakozesa family planning kati naye bw'oba osobola okwebala osobola okwebalaawo oba osobola okwebala Maurice Gerald Kaweesa nowanda Senga Kyabbeeyi Senga Rasta Kyabbeeyi mata bugagga buze embuulirirako nga tansuubira. But I appreciate you. Thank you so much guys for being here. My name is Maurice Gerald Kaweesa, a straight out Aromatic Entertainment. I love you so much. Nyongera okuba jinga zabeera mu labonita kamalo kuba akalango ka show kamalo kuba akalango ka show erinnya kale Maya
Tatamita salawo. Maya salawo. Omulenzi. Atundanga keche eyo. Salawo kwate simu ze. Toyoka. Era gambye omuzannyo mukawe. No way out. Kawedde muda. Kawedde muda sonolekyo jangu emiryango nabagamba gigula saa 12 zennyini nolekyo keera bana ebintu byokwesindika ku mulyango tetukyabyagala. Eyo mwanyina omulungi director. Waba tegesa batasobola kumpa mulimu. Bano abacyankalanya ku mulyango abo ibi byensinga okutegeera ebyo. Naye ate wano nga basoloza sente. Mbadde ne senga ku mulundi guno azenga senga Rasta Chabei senga Rasta matabugaggabuze kakati senga nesi jakena nyo bintu bali nawe jagalo kubuze bibasenga me just mbadde nsaba abantu bano bagambeyo mbunno baba bali mu kusomesa ebigambo ebimu bongero bisabika yo biberenga bisobola omuntu ayiga naye nga ate tomuwe mudde. Yes kati nga biri akugenda wannakakande kusiiriza ntamu omanyi bajjajja baffe bano bakozesanga ebigambo nga toyinza kitegeera. Era okugenda wannakakande kwe kutyaba enku. Kwe kutyaba enku. N'obeera ng'olina enku empanvu okitegedde. Otegedde ensonga eyo. Ate enku ezo abaami baagala nnyo enku. Ng'olina enku. Abaami byagala nnyo nga watyaba. Nga watyaba ng'ekinywa kyo kijjudde. Sebyo byakutyabayo obukwa obutini novuma entamu y'emmere negana okujja awo beegaana kujja. Yes enkona. Ate n'ekirala nabano omanyi abakyala tuli banjawulo era saagala omusajja obeere ne mukazi wo gwe weewaana ennyo gambe owange wabeerayo ate amusinga gwe nga weewaana owange yatyaba enku buli kimu kiriya oba kitegeera naye nga yagenda emugga ate newabeerayo omulala nga ye ate owuwe awulira mwagala ku mutima naye ng'amumenya mu bintu ebimu ng'ebyo oba kitegeera gye bali ne basenga nga gwe oli muntu mukulu nga basobola okukwatako. Ate n'ekirala eddagala gye liri nga gwe wennyini osobola okwefaako osobola okwetyabira enku ekinywa ekyo n'oyongerako ne kiwera okitegeera. Ate n'ekirala nga bwe nkugambye nti nno abantu abamu famire zibakazizza bambi omugga ne gukalira ddala okyasobola okuddayo ku luzzi bulungi nnyo osobola mu ngeri etya osobola okubeera nga onywako ku busera ng'obwo nga tokozesezza nnyo liri eddagala ery'amaanyi erinaleeta amazzi g'omugga guli okubeera nga tigawunya bulungi okitegeera. Wali ogenzeeko ku luzzi ng'ebyo mu byalo ezimu amazzi gali nga tigawunya bulungi oba okitegeera. Kati kubanga gye liri bwe babalagirira nnyo ebyo naawe ng'onywa ku bintu ng'ebyo okitegeera. Oluzzi tomala galuteekamu buli kintu webale nnyo. Kati ebintu ebyo ebinaakuuma amazzi go nga mayonjo nga tigawunya bubi okitegeera nga tegaleekaana onywako ku busera ng'obwo kumekitako ku binyeebwa oba okitegeera ekitiribiiti ebintu ng'ebyo ebisaamusaamu waliwo buno obulo waliwo buyita batya kantu naye oli mukugu tolina kyotomanyi. Ate n'ekirala olaba n'abaana b'obuwala okubeera nga oyinza okuba nga ge mazima nga namuggawo nga tali kiriya bulungi naye ng'oyagala abeere kiriya. Kamunye oyo mulungi nnyo aleeta namugga oyo okubeera nga awunya bulungi. N'ekirala abaana ab'obuwala bano eno nga gwe oli bwoti nga bw'onaafuuwa mu baaluuni n'ebeera eti oba okitegeera nga nnene webale nnyo baaluuni efundefundemu kibwankulata oyo mumulaba. Abantu abasinga kibwankulata tebamumanyi nnyo mugaso gwa kibwankulata tebamanyi era nze ngezesa nnyo abantu nga tumuteeka ku biwundu era nze ngezesa nnyo abantu oba ne mbuuza omwana ow'obuwala ne mugamba
ekyo manyi kiwonya ki ngagamba kiwonya amabwa oba oluusi oli najirira ekyo nalwa mu firimu naye nga lwaki nalwa mu firimu lwansonga nali njigiridde kuzanya firimu nali sinoonya basajja kubanga nga nejembeera abasajja bangi ne mukubo nga bansumbuwa kati lwaki mba njagala omwo ng'ate sanzeemu n'abawala abalala ngolowooza go bakira naawe baba bajja kukwagalako ate bayite rigimu endala gwe nga tebakyakulaba okukakkana nga weegobye nga teri naakugobye oba okitegeera jangu ozanye firimu zo obeere muyonjo ekyo nakyo kikulu eky'obuyonjo n'empisa n'ekirala bw'oba nga gwe Katonda yakutonda ng'olina olugambo nga tebaalukubira wammwe nga wakula nalwo ate bw'oba ozze eno tokola lugambo kuloopaloopa banno kwegulaagula mu bakamaabo ono naakola bw'ati ono naakola bw'ati nakyo si kirungi bya kisiru nnyo tolina kukola lugambo oli muntu mukulu gwe ffa ku ekyo ekyakuleeta oba okitegeera toloopaloopa abantu n'abantu nno baakoowa eŋŋambo era olumuwaayo akaseera katono ogenda olulaba nga olugambo lwo nga terukyatunda. Tukyali ku Maurice Jordan Scam Media, tukyali ne Rasta Kyabeyi Bugagga Buze. Show eno awagidde banaffe aba Maurice Fashions tukugamba tulina engato okuva ku ngato y'omwana omuto eyakazaalibwa paka ku muntu omukulu yenna tusanga ku nayiga chambers awo oba otusanga jangu obeere nga ate otuwagirako tukuwe engato ennungi. Tuwagidde banaffe aba Mama Interior bakuga nti no tulina bed covers, tulina nets, tulina ebitanda, tulina buli kimu ekirungi, tulina bathrobes, tulina buli kimu ekyo mu kisenge ky'olowoozaako okuvira ddala ku curtains. Bw'oba olina ekizimbe ng'omaze okukizimba nga tonnaba kuteekamu curtain rods and everything ebikwatagana n'okulabisa ennyumba obulungi, Mama Interior wali ku Arua Park asobola okubeera nga ate akuteeramu curtain ennungi n'obeera ng'ennyumba yo erabika bulungi n'akuguliza ddala n'ekitanda and everything. Tuwagiddwa banaffe aba Legit Recruitment Agents baba batwala abantu bweru. Bw'olina maama wo, olina ssenga wo, olina jjajja wo, olina mutabani wo ng'Ekampala biganye nga Rasta biganye ogezezzaako emirimu giganye, omanye emirimu gikaluba Ekampala wano nga giganye. Jangu Legit ekutwala ebweru, ekutwala Abu Dhabi, Dubai, Saudi Arabia obeere ng'ate osobola okwenogera ku ssente. Rasta Kyabeyi wangi owaye ebintu mulina bingi nnyo. Kampuni yammwe Ngangazi. Kampuni ki? Iyo yennyini. Maurice Jordan Scam Media. Ngazi. Ate era tuwagiddwa banaffe aba Nikan Resort Hotel wano wetuli wennyini wetutudde olunaku olwaleero. Tuwagiddwa banaffe aba Nikan Resort Hotel tukugamba nti ku East eno ababaddewo ku Yidi mwakirabye twategese bulungi nnyo naye tukugamba nti no ne ku Easter tukutegekedde ekyenjawulo tina ne live band. So ekyo jangu ate nga buli lwa Sunday mbagamba bulijjo nti wano ku Nikani buli lwa Sunday tulina live band ebeera ya bwereere. Jangu gwotuulewo onyumira live band osobola okunywawo kasoda si kabeeyi nnyo ka 3 osobola okunywawo kibiya osobola okulya akamere si bya bbeeyi byansi ate nga ka garden kalungi ne bwoba olina mbaga ne bwoba olina kwanjula ne bwoba olina birthday weetuli oba embaga oyagala gikolera mu hall weeri oba oyagala gikolera out garden weeziri ekifo kinene kirabika bulungi. So jangu Nikan Resort Hotel obeere nga weekolera ekirungi. Yes kikyo Maurice Jordan Kaweesa nkyali ne Rasta Kyabeyi Bugagga Buze. Obugagga nolaka bwajja nnyo. Omaze emyaka emeka nga tondaba? Maze emyaka giringa kati kandabe enansana navaayo 2 kati gwe tolaba nga enjawulo weeri wewandeka nene nnyo olususu olusi bwe lwali nkutidde gundi earring wali toyambala za gold kati za Kyabeyi twakola movies nyingi nnyo mu Aromatic Entertainment nga nawe wooli azimu ebiseera ebyo twazikoleranga Bugerere mwe twakolera Amakungula twakolera Nawolovu twakolera ne movies endala nyingi naye movies ezi twakola experience yo oba gwe e Bugerere biki ebyakunyumirayo
Wenga gwe Rasta Kyabbeeye nogamba nti no mu butuufu twakola kaneebugerere oba kaali mu firimu oba kaali nga tumaze okuzannya bino bitwabeeranga awe kawungeezi ne tunyumyamu obugerogero kyonna gwe kye kyakunyumiranga ebugerere ekyasinganga okunnyumira ebugerere ge mazima twabeeranga bumu oba kitegeera kubanga twasulanga mu nnyumba emu kugamba twabeeranga mu kyalo ebugerere nga tulinga nga bafamire emu olinga ne baba alina empisa embi bw'atuuka ebugerere ng'empisa embi azijjawo ekirala ebugerere eyo ekyasinganga okunnyumira ekirala twakolangamu ebibinja nga tukolamu B, C, abaana bwe baba bangi nga tukolamu groups nga 4 nga batwawula gwe naawe mulimu gwe naawe mulimu B kati nga mumanya nti yefumba leero yejja okusena amazzi mwe muli abajja okusena amazzi abajja okufumba bali aba gurupu endala terikola ku mulimu awo nyini ku gurupu kankunyumizeeko nze ekyannyumirayo naddala ku gurupu awo nze nali mu gurupu B kolo yali ekola nga jjukira tulina okukeera okusena amazzi agagenda okukola olunaku olwo kati ne twerondamu ebibinya nti bano basena amazzi bano bajja kuwaata bano bajja kufumba kati kunze ekibinja kye banonanga nze tulina okusena amazzi tukeera ku makya jjukira twakeera na saa 11 ogenda ku luzzi okuyita ku bbowa wali okukira wani wansi ku bbowa kakati ogwana baali baguyita kijja kuggwa kyani waliwo ogwana sikyagujjukira linnya naye ogwana ogwo gwalinanga effujjo lingi kati gwatugera nti ku 11 tukkirira kusena mazzi jjukira twayitanga mu muwogowogo awo mbitooketooke ne gugenda ne gwekweka mbitooke nali Amisi Konuladi nze Mwogeza Joseph tukutte ebidomola tukkirira ku luzzi tugenda okuwulira ekisanja Konuladi nti alina eddiini yawogana kimubiikira Maria nnyabo naye Amisi musajja mugumu ye teyadduka yasigalawo kale yekangamu bw'ate naye nga waali ne tudduka Amisi agenda okujja guno kijja maalinya tuli awo kijja something ekirala kyenyijjukirako ebugerere ekyannyumiranga ng'oli bw'asiiwuuka empisa nga bamulinnyisawe etokota ejjukira eri kalina eri ku kkubo ate kolansi gwe wasiiwuukira empisi takisi wali ng'etokota bakutikkirawo oba kitegeeza era ng'oli bw'akola ekyo bagamba gwe bajja okulinnyisa etokota ng'oli agusala tebeera kuyombera tebeera kukola ki njijjukira lumu manyi buli lwaggulo twakolanga miitingi olunaku lwatambudde lutya ani ataakoze mirimu ani yakongodde banne kati lumu nali mu gurupu yange gye ndimu neŋŋamba nno leero sijja genda mu byakufumba nakeera 10 n'ensena ebidomola 8 nga nsomba nteeka mu pipa n'enzirayo ogw'omwenda ne ntwala liita 10 nga gange gakunaba nga sagaana kusena mu pipa kati amazzi ago be bamanyi engeri gye baagakozesaamu gaatuuka oba ne gagira nga tebalina mazzi waggulu kati tutuula mu miitingi bandoopa ewa mwannyina omulungi era eriwo ekirenze ekyandoopa nekigamba ng'ono nkijjukidde ogulezi bagiyitanga tujja keesa ogujjukidde erinnya njijjukidde tujja keesa ne bandoopa mbu oyo talina mulimu nagumu Tomboyi talina mulimu nagumu gwakoze olwaleero era yali aloopa mwannyina omulungi n'agamba kijja kitya ng'olunaku olwaleero tolina mulimu nagumu ng'okoze ng'ate gurupu yo yebadde ekola ki neŋŋamba bannaye mumaliriza neewozeeko neŋŋamba nasenye ebidomola 8
kumakya nakedde 10 nga njuwa mu pipa negenda naabye saagasenye mu pipa nenzirayo nenkola ki yo oba nagamba babuuzaani yaliwo n'agamba yeera ye muteerako omukono yabiyiwamu nga mbibala oba okitegeera era amanyina omulungi n'agamba kati ate awo muba mwagala ki muba mumwagazaaki oba okitegeera era oli ne mugamba olwonna olugambo olwo lujja kulinnyisa etokota abaana ne baseka kale Bugerere n'ekirala nze nali sifumbangako ku ntamu ya bijanjaalo nnene oba okitegeera nga sigifumbangako naye ebyo byonna nabiyigira Bugerere ng'osobola okubeera mu kiyungu n'ofumba entamu y'ebijanjaalo ennene ate ne bijja bulungi ate n'obisiika n'ekirala nali sisenangako ku mmere y'abantu bangi era byonna nabiyigira Bugerere n'osobola okusena entamu y'omuceere ate neemala abaana abayitirivu ennyo kale nayiga engeri gye basenamu emmere y'abantu abangi ate bonna ne babuna kati ekyo kyo ate nakisanyukira nnyo bayitayo Bugerere oyo yayigiriza era n'abaana kuba mulimu abaana omanyi aromatic eyingiza abaana from different countries from different districts kati waliwo abaana abamu abali mu aromatic nga bakulira wano Kampala omanyi abaana b'e Kampala wano abamu mulimu abamu nga bbe waabwe tebakolanga mirimu ate nga tebafuna na mukisa gendako mu kisaakaate Wanaabagereka tamanyi bwe bawaata ttooke tamanyi bwe basaaniika buli kimu bamukolera kikolere kati bwe twabeeranga e Bugerere buli omu yeenyigirangamu so buli omu abaana abamu baafuna omukisa oguyiga ku bintu ebyo nga tuli e Bugerere. Professor Kyabe wava mu movie industry nga bw'ogambye wadda ku ki kati